meza ya mulongoti ampuliriza munda mu ggwanga lya Uganda kaakati akabasa essaawa yonna omuduumisi wa ggye lya Uganda General Muhoozi Kainerugaba agambye ampuliriza olwokuna kyankula by'okubeera nga nabamyesenga. General Muhoozi Kainerugaba agambye akadde konna ggwanga lya Uganda lyesoga eddwaniro. Akadde konna magye ga ggwanga lya Uganda gagenda kwesoga ekyondo kya Buwarabiya tugende mu ddwaniro. General Muhoozi Kainerugaba the first son ampuliriza abagambye taata Ruhamya neryo lyongereko taata Private Ruhamya nalyo lyongereko anti omutabani kakati ye Ruhamya Private Ruhamya ekifaananyi mwavayo ne mukiraba. Kakati no bwe tuba twogera ku General Museveni tugamba nti taata Muhoozi, kakati bwe tuba twogera ku General Muhoozi tugamba nti Daddy Ruhamya ampuliriza amaze n'abeera ng'ekyamazima yatula banga luna mubaddenga mu mwesunga mugamba kiki ayogera ku nsonga z'olutalo mu kyondo kya Buwarabiya. Ategedde n'ategeeza nti ekyamazima ggwanga lya Uganda lyalibanga ekyamazima likemebwa akadde konna lyalibeera ng'ekyamazima liyingira eddwaniro. Kino Muhoozi abagambye singa olutalo teruggwa eggwanga lya Uganda akadde kano yalikwata abasajja ba UPDF abaana n'abakwasa enkebete ne boolekera endege ekyamazima Uganda sebo tulina ku nnyonyi nuwanyi ffe tetusaaga zimigi zaffe muzijjukira zaagwako no mu mountain Kenya eyo. Agambye kakati akadde konna tugenda mu ddwaniro ampuliriza tugenda kubeera nga woosuba ngenda kujja ekyamazima tubeerenga ensonga tuzikwasaganya emikutu gy'emitala w'amayanja gyonna emikutu gy'ebweru ekyamazima kigenda maaso kugira Muhoozi Kainerugaba obubaka bwe video nateeka ku kibanja kye kya X nkugambye emikutu gyonna kigeze maaso n'okubeera ng'ekyamazima gyogera ku General Muhoozi. Emikutu egisinga obungi emitala w'amayanja munda mu ggwanga lya Israeli, munda mu ggwanga lya Iran, emikutu gigenda maaso n'okubeera ng'ekyamazima bannamagye ab'amaanyi bageze maaso n'okubeera ng'ekyamazima bali tweeting oba bali postinga obubaka bwe yatadde ku kibanja kye kya X ng'agamba ekyamazima mwogere bwogezi nti luganye mulabe endege bwe zirumba mpuliriza. Robert Kyagulanyi munda mu ggwanga lya Uganda tegayinza kubatwalira wiiki 2 ekibuga ekikulu Tehran ekiggwanga lya Iran tebamaze okubeera nga bakiwamba ate be bawamba ekibuga ekikulu ekiddako oba okimanyi gavumenti babeera bagiwambye. Ampuliriza tuli munda mu ggwanga lya Uganda General Muhoozi ava lunaku lwabadde lwakuna ategeeza ensi nti ekyamazima singa olutalo terugenda maaso n'okubeera ng'ekyamazima lukomekerezebwa munda mu ggwanga lya Iran wakati wa Iran ne Israeli n'omusajja Omumerika ambye eggwanga lya Iran abaana bagenda kubiteekamu engatto balumbe bagenda kubiteekamu engatto ekyamazima boolekere obubaka buyise ku kibanja kye kya X. Abaaye bigwerawa binampuliriza asooke nkusomera obubaka buno. Obubaka buno bugamba wuliriza bulungi mukutu gwa current report guwandiika breaking news. The head of Uganda's military says his country will join the Irani war if Israel is at risk of defeat. Agamba nti omuduumisi w'eggye munda mu ggwanga lya Uganda agambye nti Uganda yandiyingira olutalo ekyamazima singa bakizuula Omuyiraani ayinza okuba ng'agenda kusaanyawo omusajja Omuyisirayiri. Uliriza agamba any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war on the side of Israel. General Muhoozi agamba nti ekyamazima ne bamala bakisinyako businya nti ekyamazima bigenda maaso biraga nti Omuyisirayiri agenda kuwangulwa abaana ba Uganda bagenda kulinnya endege boolekere eddwaniro. Bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Uliriza Iran Israeli News Pulse ne reposting obubaka bwe negamba nti Muhoozi Kainerugaba the son of Uganda long time President Yoweri Museveni and the Chief of Defence Forces of the Uganda People's Defence Force UPDF we want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war on the side of Israel. Ampuliriza amawanga kakati katanzogenda maaso n'okubeeranga bigambo n'obubaka bwa General Muhoozi Kainerugaba. Ampuliriza akadde konna Uganda yeesoga eddwaniro essaawa yonna Uganda yeesoga eddwaniro. Uliriza abaana ku mukutu gwa X ne batandika okugenda maaso n'okubeera nga baripositinga. Ampuliriza
buno obubaka butadde lunaku lwabadde lwakuna lunaku olwo lwansuba saakola yabagambye tugenda kulumba mu ddwaniro tetwagala kutunyonyola kintu kirala kyonna okujjako okuyingira eddwaniro singa bisigalanga if Israel needs help Uganda is ready. We stand with Israel because we are Christians. The Bible says blessed are you Israel. Mwami Jino Muhoozi Kenneth yataddeyo obubaka obwampuliriza agambe Uganda yimirira ne Israel kubanga bannayuganda bakkiririza mu Yesu Kristo. Kitegeeza ki nti Bible egamba Israel ya mukisa. Uliriza abaana bagenze maaso n'okubeera ng'ekyamazima balipositinga obubaka bwa Mwami Muhoozi Kenneth naye obusajja jjukira bwina emizinga. Omwongereza yavayo n'agenda maaso n'alaaja n'omwongereza yalaaja na ampuliriza omwongereza yalaaja n'oba mukyamujjukira abaana baali positinze obubaka. The Jerusalem Post nayo egenze maaso ne mu positinga Jeno Muhoozi. Eno ya Isirayiri The Jerusalem Post yamupositinze. Uriya Kobegaryovu nayo neeri positinga abaaye. International media outlets VVD posted on X. If Israel needs help, Ugandan brothers are ready to assist. We stand with Israel because we are Christian. The Bible says, blessed are you Israel. Ampuliriza obubaka bwa Jeno Muhoozi Lugaba ogowinze vairo nnyo nnyini ddala. Abaana batandise okutya bagamba abaayi Webale kulaba KKTV Uganda, the inspiration and the best broadcasting around town. KKTV, the global experience, the might, the power, and all you need with KKTV. We are your broadcasting experience. Thank you for subscribing to KKTV. Museveni era nga bwe yakyogedde yayogera n'abantu abalala neffe tetulina kye twogera naye kuba aliwo mu bumenyi bw'amateeka. Ekyokubiri tetwetaaga kwogera naye kuba obuyinza si bubwe, obuyinza bwa bannayuganda. So tetwetaaga kwogera na Mwami Museveni. Ye okwogera n'abantu tayogera ku ngeri ggwanga gye likyuka naye abeera ayagala kwogera naawe kubuuza oyagala ssente meka. Ffe tetugulirirwa. Bakikola okulabisa okulaga nti tonna kyoli. You are watching KKTV. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka, tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, bwasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Mr. Update Kanumbe, oba bankuba bankube, oba banzita banzite, oba kyekigwawo kigwewo.